ddala kubanze namulabidde ddala okuviira ddala wano wennyini bwe yasigaddemu akalamu ye yasse yamukubye amasasi 3 nga ndaba bwenti era ne mundu yagikokinyize wali nga ndaba bwekityo ayabadde talina kyayogera kubanza oyo gwe nakutte teyabadde na ssimu teyabadde na kintu kyonna era bwe namaze omufunza olw'amaanyi ge nabadde nawe kuba yabadde ne training y'amaanyi bwe yankutte mu bulago yabadde ne training y'amaanyi ne bwe namaze omufunza ng'akomawo akwate emmundu n'ategeera nti emmundu age gabadde amaanyi ge n'agivaako era talina kyeyazeemu kwogera mpaka ejjambo wali waggulu nga amaanyi ampita Katabaazi Abudu Tulansa yankubidde ejjambo wali nga tannaba kufa era ne muddamu nampitako yabadde yakampitako bw'ati emabega ne wajja owa bodaboda nga alina bbaaga wano najjayo bbaaga najjayo emmundu n'agikookinga nga ndaba ne ŋŋamba abaabaddewo awo ye omuntu alina emmundu tali muleeya tali mu yunifoomu nesigala nga mugoberera bweti nga mugobereza amaaso okutuusa bwe yatuusaawo awali omwala Tulansa n'abanga alinnyamu katono bwe yalinnyeemu katono n'owa bodaboda n'ayimiriramu bwe yasimbudde n'asimbula bwe yatuuse wano nga nze nkyamugobereza amaaso n'akuba eŋŋombe ya piki n'abanga amuyitako mu kuyitako Bbosa n'abanga akyuka bw'ati mu kumutunuulira bwe yamutunuulidde ayabadde n'emmundu n'ava ku piki emabega n'amukuba amasasi 3 n'enkuba endulu ne ŋŋamba nange basse Bbosa n'ensimbula piki n'engoba omusajja omujjaawo ne tutuuka nabadde nkyagoba ne munnange omulala nanneeyungako ne tugoba omusajja n'atuuka ali waggulu n'ayimirira n'antunuulira bw'ati bwe yantunuulidde n'azzaayo emmundu n'agisiba mu bbaaga n'asimbula piki bwe yasimbudde piki ne mugoba ne mulemerako n'atuuka eri ewansi bambi bwe yatuuse ewansi bambi nakkirira bwe yakkiridde ne mulemerako ne tumulemerako n'atuuka kuli oluguudo lwe bakola n'aggyayo emmundu mu bbaaga n'agikwata bw'ati nesigala nga nkyajja bwe namutuuse n'abanga akyuka bw'ati okunkuba amasasi nze ne munnange Mukisa emmundu n'emusimattuka n'egwa mu mandigaadi mu mpagi bwe yagudde mu mpagi ne mugwira ne mukwata mu bulago nange nankwata n'alwana yadde mwana muto myaka nga 19 naye ng'alina training ze namusinzizza maanyi naye yabadde ne training nga y'amaanyi nnyo ekyandeetedde ekyo goba omuntu w'emmundu nga siina mmundu Bbosa mukwano gwange yandabirira mu covid kati bwe nalabye nga bamumaze omukuba amasasi nadde sina kyakkola nange ne neewaayo oba nfa nkole ki nfe naye ekintu kye yankolera mu covid kyansingira n'abantu ab'eŋŋanda zange abaani kuba yasobola okumbeererawo kati nange bwe buvumu bwe namugobye era bwe namaze okukwata oyo omusajja nalaajanye nnyo era abantu babaddewo temumutta tumuleke tufune information abantu ne bagamba twakoowa kasita ayina ekizibiti kya mmundu ate omuntu gwa sefe naffe tumukola ki tumumanyi bw'abassa omuntu naffe katumutte n'endaajana nnyo era oyo omusajja yasigaddemu akalamu obuvumu bwonna bwavudde ku nze nti n'ebimu bankubye nga ntaasa baleme kumutta naye ng'abantu ekyokola tebakola ki tebakirina then ne munnange omulala ne bagoba oli eyo bamutuuseko ne bamutta naye uno nalwanye nnyo nga tebamutta yensonga lwaki olaba yasigaddemu akalamu ne poliisi we yajjidde abaddewo wali Tulansa yankubidde ejjambo nga tannaba kufa